Leero Full-Figure afunye amusobola anti munnange ali muzungu avuddeyo n'abeera ng'ate amusabula. Full-Figure alabiddwako enfunda eziwera munnange ng'alumba ali muzungu kakati ne ali muzungu naye yamwanukudde. Kati Full-Figure kankubuulire wallahi billahi tallah gwe ne bwe nninnya mu mmere ogirya si gwe mu byolinga mpatanya y'amagulu si gwe avumika ayina olubuto lwe bajwa n'okubuuka bulaada si gwe ayina omutwe gukulinga nkulungula bbi si gwe afaana kano akanyonyi ka nnamazi akabeera ku kutooyi akanyonyi ka bbulu si gwe ayina omutwe gukulinga konkona muti omanyiraani ugwe afaanana bw'otyo ugwe Full-Figure gwe afaanana bw'otyo atunulanga ennuuni atunulanga bifire yenna amagumba yena katungutira ali awo tafaananika alinga ekkonkome toyana wosiza kweyo ennyinde kulinga kufulu y'okutoyi gwe alina n'omutwe ogutaloota Full-Figure gwe alina n'omutwe ogutaloota gw'omanyire nze ugwe ndi Bulaaya otawansanze Bulaaya. Subscribing, liking, lekawo bakabwawo mu comment section. Tamala emirundi Junior munnanga akyagenda mu maaso n'okwewaana akwasa n'okuwanda omuliro. Badde bagenda kunkwatira ku Afro Park. I knew everything. Kwa n'abasirikale babadde bagenda okunkwatira bankubidde. Babadde bategese olukwe nga ne Full-Figure mwali. Kwaga Full-Figure yakubidde Ameria. Namugamba mbu Junior ajje tu shooting neru abadde lukwe. To arrest me yesterday. Yes. Era basoose ku briefinga ba bloga. Nti Junior bamukutte. Nga lwonna lukwe. Ngate mwenna abalulimu mbamanyi abamu mulina mikwano gyange. Kyovula abenseena abantu muli babi. Abamu mulina mikwano gyange. Full-Figure olukwe walubaddemu. Wakubidde Ameri yessimu mbuyita Junior kwa Afro Park we tugenda omukwatira. Byonna nga mbimanyi. Era gomanyi lwaki nazze kwa Afro Park. Omanyi tirabadde n'abasirikale jjo. Nenga byonna abantu ababikola nenga weebuuza kiki ennyo mumpalanira ki? Abantu just muli babi. Nti omuntu ne bwakwagala ne bwabeera naawe era obubi bwo bulabika just muli babi mumpalana. Naate Ameria teyabibaddemu mukazi wattu. Era Ameria mukubidde ku maca. Era twakirowoozezzaako n'Ameria. Ameria teyabibaddemu. Ninga abantu ababikola. Mukakwate, tukakwate tukasibe, tukaswaze muli mikwano gyange. So Full-Figure bambi. Nawulira nti ayagala kunsiba. Agende mu negotiation. There is time for dialogue. So Honorable Bala muwebale. Nebaza nnyo Genosale musale. Tata Chief Listener, Genosale webale nnyo. Webale kubawa amazima ng'ate naawe owuliriza. Gavumenti yaffe etudde ku kwagala na kuteeseganya. So si kukozesa ssente kusiba bantu. Era Geno muwalawo Brenda yannyambye nnyo. Muganda wange Brenda muwalawo Genosale yannyambye nnyo. Era Genosale musale nkwebaza webale kunjagala. Eggwanga lyaffe terigenda kufa lwamize gigiddwa Bulaaya. So webale nnyo Geno olw'embeera yabadde nteereddwako. Nebaza nnyo maama Kadaga Senga bwe kanfukamire maama. Maama Kadaga nfukamidde nkwebaza. Wakubidde ne maama wange ku ssimu maama. N'oyongera okutugumya. Maama Kadaga. Wakubidde ne maama wange essimu n'ogate wali kigenda kutuuka ku Junior.
Junior talina musango talina kye yayogera kibi. So mama Kadaga nkwebaza senga webale kuyingira mu nsonga zange. Nebaza nnyo Chief Justice atwala eggwanga lino. Personal assistant wo yankubira. Chief Justice Owiny Dollo naye ka video yakafuna. Era yali mu kuziika omugenzi Kanyehamba. Era personal assistant wa Chief Justice nangamba Junior ka video tukalabye tuwe bwemanya g'abalamuzi. Abaagala okukozesebwa. Abaagala obusente obuno obwamangu musiba abantu for no reason. Kubanga mama oli atusiba mulwadde wa dipolar ayina mental problems. Ayina ebizibu bye. So nebaza nnyo Chief Justice. Olw'okuba nti oli w'amazima. Era nga naawe ekituufu okiraba. Nebaza nnyo General Damulira. General Damulira essimu gye wankubira yangumya. Era General Damulira weebale. Weebale kunjagala. Weebale kumpa buvumu kwogera mazima mu ggwanga lino General. Era General Damulira essimu gye wankubira ekiro yangumya nnyo nenzizaamu amaanyi. Neetegeera nti mu nsi nina abange. So General Damulira weebale nnyo. Era buli muntu alowooza ati agenda kuntiisatiisa lwakubamba Junior njogera ebituufu ebiri mu ggwanga lino weerimbye. Weerimbye. President nyongera okuloopera nti abantu abatulugunya mu ggwanga lino tebawagira na NRM. Tebawagira na gavumenti yaffe. Omukyala nsiba ne gavumenti yaffe yenale mutagiwagira. Yali ateeka ssente empitirivu mwene yoppi mu kalulu akaggwa. Yandiko yamazeeko emirembe. Era mbasaba mulonde President Museveni. Abannayuganda tulonde President Museveni tumuyiire akalulu. Kubanga kati ate nnoonya kalulu ka President. Kulaavu gye mwandazi. Nebaza nnyo all my fans. Abawagizi bange mwenna abankubidde ku masimu okuva e Bulaaya, Europe, America, okuva ejjo nafunye amasimu, okuva all my fans around the world. Mwebale nnyo. Nafunye amasimu okuva e Bungereza, nafunye amasimu okuva mu America, nafunye amasimu from all parts of the world. Abawagizi bange mwebale. Those people who love me, abansupporti nze genuinely. Bambi mwebali. Simanyi kyendiba. Kino kibagamba. Mwenna mubadde mulaba ng'omulimu agukola. Ani agamba tagukoze mu mwaka kadde? Weebali wano agamba nti tagukoze mu mwaka kadde. Abasajja abatadde ku pensioni. Webawanika kino n'agamba nedda. Webasiba bannaffe n'ajjembisi. Ne bagenda mu ddwaliro. Baganda baffe bannamawulire abamu tubalambuddeko. Abasipaaka waliwo Nowa gwe bakuba eriiso naye nabo tubalambuddeko. Omulimu agukoze nze mwebaza era mukkiririzaamu kati ate wetudda ku pulezidenti waffe. Olutalo nno munnange olukyagenda maaso wakati wa bapromota kw'ossa ne Eddie Kenzo. Omunnange Eddie Kenzo yavuddeyo n'abeera nga abaanukula bano nno ekibayombya bapromota bagamba nti nno Eddie Kenzo asusizza okubakuba ekikono ewa pulezidenti. Okitegeera kale katubeere nga tukuwa okwanukula kwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo ekisooka president wa federation ofuna bulungi. Ekisooka bawa minisita Honorable Nyamutoolo. Ekyokusatu muwabuzi wa president. Baabanga tasobola kuwabula president ba promota tuli bansonga. Okuva n'olwaleero tumubaninze okuddamu kumpangisa ku stage. Ba promota bonna tubaninze Eddie Kenzo. Mumbirabyeko. Naye simanyi bwe nnyinza kubiddamu. Ekisooka, I have an office. I was not notified officially. Bampandikidde nga bantegeeza kino ne kino. Nange ebisigadde byonna mbirabidde ku mutimbagano nga bwe nkoze eki
nga naawe bwe mubirabye oba bwe mubigoberedde kujjako kati gwe nga gwombuulidde basinzidde ku kyokwogera batyo ne tulaba otutandikira. Bagamba nti no wasinkana President Museveni n'abalala wasaba ssente za Federation mwenga abayimbi yet promoters be babategeka mu bivulu, and they say they have an allegation to no wagamba muno they are not promoters, they are demoters. That's what I said. Yeah, it's an allegation that we had. Mbakuba ekikono sijina kikono kyembakuba era sibakubangako kikono naye nze ndi president w'abayimbi era nga kinkakatako okulobingira ki abayimbi. Yes. Sente zino bagamba nyingi abapromoter babategeka bo bali mabanja mweteeka ate sente mu mwagalo zitwala. Senga tubali tulina promoter wano mwakoziyo butajja na promoter nempulira ekibavaamu kuba tebampandikidde tebankozeeko tebampandikidde notification yonna. Big Voice kyakoze Mirembe Beddings munnange akibadde ekikambwe tule wamwalekerawo okuzunga ekintu kimu ate Mirembe agenda omusulya business ya Swabi Queen agenda muteramu eddagala. Swabi Queen mulokole naye mulogo nze nkimanyi bekwekera mu church naye balogo. Swabi Queen agenda omugusulya omulimu gwe amutwaleko n'aka kasajja ajjako amutwalako kubanga era bba wa Swabi Queen naye ali awo waya tekuli. N'abakazi abakulu byateeka mu TV bonna batunuulidde ye. Nze kambabuulire Mirembe talina kyagenda kuza basooka kusuula dduuka ali ngolaba akyakola alisuula dda maama we kati atwalayo Saala mbw asindika Saala bizinensi eddemu emiruku. Maama wa Mirembe gamba Mirembe atuuleko wamu okuzunga kususse ate sente ze batambuza ze nnyingi mu kuzunga. Bamuloga agenda kumanya sente awo nga mu kuzunga competition ku competition bwamala gwe ojja mulala ku luseke. N'agenda n'alya emmere wa maneja Namiiro buli kaseera mbu tulya lusaniya wa maneja Namiiro tutunene tulya kawunku tulya eno tulya bigagu. Waliwo olutalo munnange eri abo abakola ebibajje. Waliwo olutalo oluli ku TikTok awo nno olutalo lw'amaanyi. Kaakati ono Kenny abasinga mumumanyidde ddala bulungi yagenze n'alumba ate omu ku bakola ebitanda oba owafani ky'omu munnange n'abeera nga amuvuma ng'amugamba nti ave ku nsambya. Bambi mukyala wa nsambya twogera ku Mirembe Beddings n'ajja mu inbox n'alyoka amugamba vidiyo yagijeyo kubanga ye tebannamutumako. Waati nno bwe yayanukudde. Nsambya ne Mirembe zino ensonga mwe muzidde ebbali nga bwe kintu si mwe mwantu nnyo okukola vidiyo eyo era muzidde ebbali saagala kuŋŋamba bukendi bannange gye vidiyo erimu kutuswaza babadde balimu kukuba kussa ku ttaka mukama wange Nsambya nga gw'osirise ng'okuma kitiibwa buli osirika gw'olumwa kati ffe abasobola okwogera katwogere bwe derikaano mazi bwe ngenda kutunka naawe ekisooka oli muyiribi tomanyi naye bayimiridde okubajja kasituulu opositinga byabana bye bakoze n'obusawo akawunti yo gwedde ku bizinensi ya Nsambya omusajja apalinga okubanga azimba ekizimbe mu China gwemuddeko mumanyire gwe who are you gwe Nsambya bannange muve mu bintu by'okusaaga omuntu bagamba omuntu ekika mulimu abakwagaliza kufa omuntu akuba bizinensi yo nange amba nja kumuyingira omuntu akuyingira nja kumuyingira nange. Yes kati odde mukuba bizinensi ya Nsambya gwesobola kubira essimu ne mugamba emutwala abiri n'agamba gwe erikaano gwe yeeyiya kati tugenda kutunka nze naawe bawula omwenzi ku musajja naye information gye nsobola okugamba ne kutwaza ku ndiri n'ofiira ku kitanda ng'ofa stress bwe nagigamba abantu kati nkwata mpola tubasse mu ligi gwe ne Nsambya omanyende okubajja kasituulu akagendako amazzi tubateeke mu competition gwe ne Nsambya sadde bamutya naye bakuteeka wali oba osobola okubajjaja kasituulu tolina kyosobola kukola ku nsi okubanga owegatta ku bakazi onooli Nsambya abanga yakuleka yakusukkako temwalina contract embuno bwasuka alina kulabega n'atusule kati olina obujja bukuluma okulaba nga munna asuse mulekuba mwabeeranga naye mwateesa nti bwayita majja adda kusime asimba amannyo kati gwe ngenda enewoningi esooka bw'otajjayo vidiyo ziwakolera Nsambya zikuba bizinensi ye
n'akawuutiyo yandirugenda bye byange nvudde makindya ku booda bwete tambudde wadde mulabi mulungi olikukumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba